Oweekitiibwa Joseph Kawuki asoose kulambuzibwa ddwaliro lino okusinga erikola ku kujjanjaba n'okubudaabuda abalwadde ba Mukenenya erya Mildmay Hospital nga muno mwe muli n'ettendekero lya Mildmay Institute of Health Sciences erisangibwa e Lweza mu ssaza ly'e Busiro. Yeebazizza eddwaliro lino olw'okukwasaganyizaako omutanda okulwanyisa n'okujjanjaba siriimu mu kaweefube w'Obwakabaka gwe buliko okulwanyisa ekirwadde kino. Ku mukolo guno ogw'okukyusa obukulembeze bw'ekibiina kya Mildmay Nkobazambogo Students Association kwasinzidde n'alaga obwennyamivu olw'engeri obuwangwa gye butyoboolwamu mu linnya ly'okuzimba oluguudo mu bitundu eby'empigi. Ono agamba nti amawanga mangi agalina ebifo nga bino wabula gakulaakulanya ebitundu ebifo bino mwe biri ne galeka ebintu nga bino nga bisigaddewo. Ennaku zino obutonde bw'ensi tubutwala nga kintu kikulu. Nalabye badde tuzimba oluguudo omuti gwa Nabukalu ne bakola ki? Ne bagujjawo. Omuti gwa myaka 5. Ne bw'onookola tukyasobola kuzzaawo omuti gwa myaka emeka 5. Mwaka gwa 2017 2018 waliwo oluguudo olwali luzimbibwa nga luva mu Bende lugenda Kakumiro. Kyamukisa nti baali baluzimba waliwo amayinja ge bayitanga bano gali mu kitundu ky'Ekiyuuni. Oluguudo olwo lwagayita bbali mu design. Ne abaali bazimba oluguudo ne balaba nti beetaaga amayinja ga kolas era amayinja ago ge baakuba. N'eki ekyenjawulo ekyali mu mayinja gaali geekola mu butonde ne galeka ekkubo wakati, ekkubo libadde liyita. Principal wa Mildmay Institute of Health Sciences Edith Akankwasa asabye bannankobazambogo mu ttendekero lino okubakwasizaako ku mbeera y'empisa mu bayizi bannaabwe naddala ensonga ey'ennyambala mu baana ab'obuwala. Talo sikaati erina komawa bw'obawa yunifoomu olwaleero enkya osanga baazisaze. Twagala omulamu ogwo naawe ogwegatteko tutambule oli ategere nti omusawo bamuwa yunifoomu ng'eri wansi w'amaviivi ate esigalayo. Mu kukyusa obukulembeze bw'ekibiina kino ekya Nkobazambogo, Ivan Kimuli Kigozi awaddeyo obwa ssentebe eri Godfrey Mukasa ng'ono kati ye ssentebe omujja ow'ekibiina kino era ng'ono waakumyukibwa Faith Nazziwa Kwagala ssaako n'abalala abaweredde ebifo by'obukulembeze mu kibiina kino. Ekibiina kino nkubye nnyo okulabanga bannakibiina tuva wano nga munnankobazambogo alina kyafunyeemu. Si kugamba nti abadde mu kibiina n'avaamu nga talina kyafunye. Mbakubiriza okugula emigabo mu ssubiryo Zambogo Sacco. Okukyusa obukulembeze bwa Nkobazambogo mu ttendekero lya Mildmay kutuukidde mu kiseera ng'ennaku z'omwezi 29 Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II yasiima okulabikako eri Obuganda mu Lubiri e Mengo ku mukolo ng'abavubuka ba Nkobazambogo mu Buganda bagenda kulanya mu maaso ge n'okuwoza olutabaalo mu bitundu gye babadde. Mu buufu obwo olukiiko olwassibwawo okulemberamu enteekateeka eno lutudde olunaku olwaleero okwongera okutema empenda ku bigwanidde okukolebwa okuweesa omukolo ekitiibwa. Omuyima w'abassentebe ba Nkobazambogo Omulangira Sansanya Bongo ategeezezza nti emirimu gitambula bukwakku okulaba ng'ekitiibwa ky'omukolo guno kiviirayo ddala bulungi. Tugenda kubanga Nkobazambogo yonna okuva ku miti emito akaliba akendo ne matendekero ag'ewaggulu omuli universities, tertiary institutions, paramedical, NTCs n'ababayitako mu Nkobazambogo betugenda okuba nti tusisinkana Ssaabasajja ennaku z'omwezi ga 29 omwezi gwa Mugulansigo Maachi. Alan Mayanja Ssebunya ono nga ye mubaka wa Nakaseke Central era nga yaliko omukubiriza w'olukiiko lw'abavubuka mu Buganda nga yakwasiddwa obuvunaanyizibwa obw'okukowanaganya bannazambogo abaaliko mu Nkobazambogo mu ggwanga ku lukiiko luteesiteesi akunze abavubuka bonna ku mitendera egy'enjawulo yonna gye bali okufaayo okwenyigiramu buli nteekateeka eteereddwawo mu buufu obw'okutuukiriza olunaku lwabwe okuggyayo ekitiibwa kya Nkobazambogo. Bannazambogo ffenna twesunga okugenda okulanya eri Ssaabasajja Kabaka eri Beene n'okumulinaanako kubanga tubadde tuludde okumulabako. So enteekateeka ze tulimu nteekateeka za mukundo. Ku mukolo guno Nkobazambogo kwejja n'okujaguliza emyaka 3 bwe kyetandikawo. Mark Jackson Kasule, BBSKATI, Ageesigika. Kale tuyanza nnyo